Olunaku olwaleero ndine DJ Micheal omuyite King Micheal musajja owakabi era musajja owakabi musajja kutwajukiranga mulidolidolide eri nera olunaku olwaleero mulina naye ensonga eziweesa olunaku olwaleero tetugenda kuddayo eri mulidolido twagala kunyumya ku nsonga zino wammanga nti NRM munnaye musajja bwogera ku DJ Micheal Big Eye Bebe Cool kusaasira NRM naye kati begatiddwako omusajja wa Haiti muzeeyi owaayi soko buze kwatulaba abatulaba ku BBS fine ne networks endala zonna mugamba muti abamuta King Micheal wakabi nga ndi wano kubabuulira ku bintu bye muyina okumanya mutegeere kye kigenda mu maaso bategeere ensonga eziri mu zigenda mu maaso obulamu buli butya obulamu bulungi kye kitambula tuli wano tubulamu buli awo bwavu bungi mu ggwanga naye embeera tugenda gisobola mpola embeera ejja ttereera embeera ejja kuba nnungi enkambi eri etyawo kiki ndaba akanyiriro akasente kyakakayingiddewo nnyo just kasitobeera nga weewala okuba nti olowooza ku bintu ebingi nnyo ebikutawaanya osobola okunyirira kubanga bulamu bwe businga tulowooza ku bulamu nakugenda mu maaso na bintu bitakuwa stress mukulikire mu nomination z'omukulembeze kyali kirungi nnyo omukulembeze waffe bamunominatinga kyali kyakabi nnyo era twasanyuka ng'abantu abagenda ku mukolo wagendayoko ku mukolo waayi saagenda ku mukolo lwansonga nti omukolo gwali gw'abantu abaweereddwa card saawebwa card naye nga nawulira bulungi nnyo okuba nti mukulembeze w'eggwanga yakola ki ali nominated era ng'omukulembeze ogwosinga okwagala era ng'omukulembeze wange gwenjagala so kyali kirungi nnyo era tuli mabegawo mu president era tuli basanyufu nnyo byonna bigenda mu maaso naye enkambi ng'erimu omuliro gw'amaanyi nnyo Micheal enkambi erimu okusikanga n'emiguwa emabega ko batwala babajjo balamu kusaasira sipapa waliwo okusikanga n'omuguwa kwali emabega kwawo kati juzi ku mukolo gwenyini ogw'okumukulu okugira okumala okumunominatinga gwali emunyonyo tulabe Bebe Cool aloopera omukulu bannange batukuba enkokola ate ffe tebakyatulabawo batiitibya bapya bakajja bamayinja ki ekigenda mu maaso mu ggwanga Bebe Cool alina okumanya nti enkokola ezo okitegeera bwe ziri ate zizeera zibeerawo okitegeera ate saagala atye nnyo olwokubanga manje yatukubye tune okitegeera naffe tulina twagiwulidde muzeeyi tune nungi nnyo okitegeera ffe nga ffe aba NRM tukimanyi nti Bebe Cool yatukuulira kugamba bayimbi aba NRM yasobola okwogera yatusooka mu NRM okitegeera bw'ayogera awulira naye bw'aba yawulidde olukokola nti lwamuyingidde oba nga yawulidde tune nti yamuyingidde naffe byebyo bye tuyitamu okitegeera okuba nti nange nina oluyimba lwa NRM okitegeera naye saabadde invited ku luyimba wakola oluyimba n'olusabumitinga NRM olupya baluyita tikinga okitegeera president bwe yabadde ali wali nga ava ku nomination yazze ku after party wali okulaba abayimbi be nze ne Big Eye tebatutadde ku kundi ezo okitegeera ku list eyo ani abakola kino kwa kati bwogambula nti gwe ne Big Eye esawo n'okubanga temwalabise ku mukolo ogwo guliko Bebe Cool ne mayinja bagwetise kati labayo atera nze Bebe Cool yagamba nti sijja kuyimbanga ku mikolo kwa ja NRM olwokuba namugambako mbu ave mu program za politics tamusobola yampeereza message kuno okitegeera njiina bulungi era nina press conference agenda ngenda kwogera ku bintu ebyo in few days nja kubayita mbabuulire kye ngenda okusalawo naye nze si kikulu ku nze nti nze nange nina responsibilities nga nabo kati olaba Bebe Cool ovaayo naawe notandika okukayana okitegeera kitegeeza naffe bye tubadde tuyitamu bwe manga nina oluyimba lwa NRM Big Eye nina oluyimba lwa NRM naye Bebe Cool nina oluyimba lwa NRM nona limenya n'atukuba oluyimba ate gwe n'ovaayo n'okayana okitegeera mbu ate bannange nali mayinja tebalina mukulembeza okitegeera tuba tukisemba ngate tuba tulaga nti naawe olina okuba balance Micheal waba yakubya oluyimba lwaki ugamba ku mukolo nti bamuggyeko lwaki wajje kugonamboole wanzijako lwaki gwolabika ku mikolo gyokka ensonga lwaki full figure bwe bamuganye okuyingira ku mulyango lwaki Bebe Cool kafaani kusaasira temwavuddeyo ne mulaga unity ne mugaa nti full figure tebalina mugaana ne mutubeera omuntu omu mutegeera n'ogamba nti tumanya aba NRM okitegeera kati nze neewunyiza nnyo okulaba nti kusaasira oyimba oli musanyufu ku mukolo nga full figure taliiwo Bebe Cool oyimba oli musanyufu ku mukolo nga full figure mwabadde n'amasimu nga mukiraba nti wabweru full figure bakoze eki bamuganye naate ne muyimba nga muli very happy nnyo kakale ate mulaba mayinja abakubya akayimba okitegeera kahitinze kakabi nnyo olwokuba naawe olina akayimba kati olaba nga akakuke kalina okukulembera okitegedde mbigambo Bebe Cool olowooza nti alaga nti
batiitiibizza nnyo mayinja olw'okuba nti yakajja obuzibu bwandibanga ku hiti y'oluyimba yamuyiseemu anti ye selfishness Bebe Cool gy'alina okitegeera Bebe Cool aggyewo omutima ogwo Bebe Cool by'ofunye obufunye mu NRM naffe bye tutannafuna okitegeera naye ate owulira nti gweoli muyala nnyo n'okusinga ffe okitegedde tuli bagumu ffe tuli mabega wa President Joel Kaguta Museveni wagenda n'oyogera ebigambo n'onjogerera ebigambo n'ogamba sigenda kuddamu kufuna kirungi kuva mu NRM n'ekyo tekinzija mu NRM Bebe Cool gwe manya nti mayinja bw'abazze mu welcoming ate tulaga mutima mubi okitegedde bw'aba akubye akayimba n'akakowe kali abantu bakamanyi n'ezaffe weziri n'ate ezaffe nazo temuzireka kuzituulira abantu balemiziwulira kuba n'ezaffe nazo nnungi so nkulaba oli awo olaajana okola otya naye lekeraawo omutima gwogwo omubi alekeraawo omutima omubi Bebe Cool otegeera alina omutima omubi mayinja bw'aba yazze alina kyayongera ku NRM tatoola ku NRM so tuba tulina muwerokaminga okitegeera tumuwerokaminge tomugoba bugoba togamba mayinja atatukulembedde kubaka naawe kenyini obadde oli awo ng'olina ennyimba za NRM naye nga toyita bayimbi banno abalina ennyimba za NRM kyannuma nnyo nga babadde mu nkambi ogambye olina ennyimba za NRM wali waziwaayo olupya olwa NRM baluyita tikinga otegeera tewali lutatuuka weeruli naye ye Bebe Cool bw'amanya nti ono alina oluyimba kati oluyimba lwange tikinga lusinga olwa Bebe Cool yakubye engoma enganda nange nenkuba ekiafulo kyange okitegeera naye nga luyimba lulungi kati ye abeera ayagala buli ssaawa lwe luba lukulembera wali okitegeera kirungi twakuleka okulembeza olwo naye mayinja najja n'akubikka okitegeera mayinja aba yakubye oluyimba kati ate tukkirize tugendere ku mayinja naffe tutekeyo ezaffe okitegedde tudda ku ludda olutuufu nti olaba nga mayinja yakajja ate ne bamutiitiibya nnyo mwaba badde mu nkambi mwe kibayisizza mu kitya kale nga tuvudde ku sayidi ya Bebe Cool anti kati mayinja okujja mu NRM ate ne bamutiitiibya nnyo naffe kitulumira wamu nate tetulina grounds kuŋŋaana ng'abayimbi ba NRM kubeera nti Bebe Cool King Michael Big Eye kusaasira tuvuddeyo twogere ku nsonga eyo lwansonga nti Bebe Cool yayagala buli ssaawa abeere nga yafrontinga so ffe tukimanyi singa Bebe Cool otukulembera tusobola okutuula ku nsonga emu eyo ne tukudde emabega ne tugamba kibi nnyo okuba nti mutiitiibya mayinja nga naffe aba NRM weetuli okitegeera tuli mabega wa President Joel Kaguta Museveni naye ate mutiitiibya oli okitegedde nga naffe weetuli naffe kennyini tulina okubaawo naye ate tusobola kwogera ekyo nga gwe kennyini Bebe Cool ogamba nti Big Eye ne King Michael mubajje ku lisiti eyo egenda okuyimbira President Joel Kaguta Museveni godde wali oyimbe wekka tolina kuba wekka kumalako kintu era ng'oggyeko DJ Michael ng'oggyeko ebino ebirala byonna buzibu ki obuli wakati wo ne Bebe Cool kuba kirabika waliwo obuzibu bw'amaanyi between DJ Michael and Bebe Cool Bebe Cool njagala amanyi nti mu nsi muno okitegeera muntu munno yakutuusa ku kirala nga Bebe Cool bwe nakukwata ne nkutwala wa Brian White n'akuwa Senta okitegeera saagala nze natwala Bebe Cool wa Brian White n'amuwa Senta ne message nkyagirina wano buli kimu amaloboozi ng'alina n'ebifaananyi mbiina so saagala yewakane so bwe mbanga nakuyamba Bebe Cool ne nkutwala wa Brian White n'akuwa Senta ate lwaki gwe owulira bubi ng'olaba nze ate baagala kuntwala wa President Museveni okufuna Senta oba okufuna kyenjagala so yataddewo kijinji wakati awo nze nkugambye bwe mbanga nakuyamba n'ogenda wa Brian White n'ofuna Senta Bebe Cool ate toyingira mu kkubo lyange nange kulaba nga nange nyambibwa okitegedde so Bebe Cool bw'otoggyewo omutima ogwo selfishness yo okitegedde tetujja kgenda mu maaso byofunye obufunye mu NRM biyitirivu tetuwakana era tukyakkiriza okitegeera naye ate gw'olaga nti ate gwewanyiize nnyo olw'okuba mayinja yazze kituufu mayinja yazze naye ate n'engeri gye bamutiitiibyamu n'atukuba tune kirungi kakati bwe banga tune ye mayinja gye yakubye naffe ezaffe ziddirire tetujja kugamba mbu nange olwange tiikinga lwe lusinga zaalemesa ennyimba z'okutuukayo ewaggulu eyo okitegeera bangi babaamu enkokola nga Bebe Cool bw'owulira yazikkiriza nti mwe ziri mu NRM mulina bamafiya abalemesa bangi mwe bali bamafiya naye tukkirize nti mayinja yatukubye tune okitegeera tukkirize mbu ekulembedde ezaffe ziddeko naye n'ezaffe zireke kuba nga zikubibwa enkokola Bebe Cool olulu naawe lulungi olwa Michael lulungi tiikinga lulungi olwa Big Eye lulungi olwa kusasala lulungi naye tubeere nga tuli omuntu omu lwaki temwegasse wamu ne mukola oluyimba nga lwawamu nga ttiimu anti ekyo tusobola okikola naye ate bw'owulira nti Bebe Cool ajja King Michael ku lisiti egenda performing the president weewuunya lwaki abajja ku King Michael anti kakati yeye oyo
otegeera olwokuba namugamba nti ave ku pano za politics ku TV atulabisa yanyiiga nampeereza message ne mwetonde ne muga blood oba onyiize kola ki nsonyiwa okitegeera naye yagaana okitegeera kati yasigala ateekawo ekintu ekyo nti gwe Michael tojja kuyimbanga ku mikolo gya NRM nga kwendi it's bad fena tulimabiga okuva yakyogera nakoze olimba lwa NRM salukoledde mu studio ye kyokanga president yamuwa sente zakola studio ye okitegeera salukoledde mu studio ya Sam eri Rubaga nalukoze ku sente zange era video ngenda gikola ku sente zange so njagala Bebe Cool ajewo gwo mutima omubi akirize tutambulize ekintu tukitambulize wamu okitegeera fe tuli ba NRM ze ne bono nsindikiriza nongoba okitegedde ekyayina okukaaba lwa nsonga nti yegwe gwo mutima gwe yayagala buli ssaawa abeere nga yali ku nnamba emu tukirize nti oli baba kubya kayima mayinja ne kasinga akako nawe yongera ku promoting akako na kapushinga ate buyimba bwonna opresinga omuntu omu gwe twagala president waffe kati gwe bonyigira mayinja yatukubye tune otegeera twagiwulidde tune muzeeyi nnungi nnyo otegedde kati bwoba ogiwulidde mwerukaminge tutuule twogere n'ekirala abayimbi abava mu opposition ne bajje eno abantu abava mu opposition ne batwegatako nga NRM balekerawo kuba nti be batiitiibya bokka nga ffe abali mu NRM okumala ebbanga eddene we tuli tukola ki tutudde tulaba ntegeera ate ogenda okulaba nga bakulwanyisa ate bayimbi banno bamala okifiiringa nti nabo babakubye enkokola ne balyoka bakomawo mbu ate reconciliation nalabe Bebe Cool afukamirawo za reconciliation nga gwe nakugamba nti oba nsobezza ne gamba mbu ki uva ku politics ode kuyimba nonyigira gama nsonyiwa walemerako nonsangula ku list y'ennambole ne munyonyi wajinzijeko so nze nsigala tekinzija mu NRM munyonyi yakujjeko yes okitegeera mala naye amwechaka nene DJ Michael gwe ne Bebe Cool ajja kutereera nze kyengamba naye aleke kulaba nti mayinja ze ata amwogerera ebigambo okitegeera it's not good nze ne big eye tulina bitusirikidde bingi Bebe Cool nja kuplayingira voice note ze yasindikira kusaasira nga awulidde ndi kusaasira bamugambye ntwale wa president nziina press conference yange eddako ngenda kusalawo ki ekiddako Bebe Cool aleke kudda okwerunjia kwefuula mulungi omu byofunyo bingi abantu babirabye muvuga amamotoka ga bay muyina abakuumi fere tulina security nenga tuwagira omuntu y'omu twayimba campaign twaziyimba ekiseera kyekimu ne tunyuka ekiseera kyekimu nemwe privileges ze mufuna mukyazifuna nenga teteri campaign ze muyimba ate nga twayimba fenna ne tunyuka fenna naffe ebintu ebyo tubirowoozako ne tulaba nti ate kakati ono ate ayina emmotoka ayina abakuumi ayina bino ate yakyakaaya nakati atolo ukitegedde situbeera omuntu omu Bebe Cool ajjewo gwo omutima gwe akirize mayinja yatukubye tune era mayinja tukubeera kaminga mu NRM webale kuba eyo tune so tubeere ffenna tutambuze ekintu kimu kubanga mayinja kyayimbako nange kyenjagala kuba nti President Museveni akalulu tukamunoonyeza so tujjewo gwo omutima omubi tugujjewo era mu nnaku ntono nnyo ngenda kuba mbabuulira ekiddako full figure lwaki full figure bamulemeza ku mulyango ekisinga okunnuma ku full figure ye muntu akola natuka ku ground full figure ye muntu akola buli kimu abantu ebyabalimo kola okitegeera nini mutegeera nti muyimbi munnammwe bamugaanidde wabweru ku mulyango ne musigala nga muli happy munda ne musigala nga muli happy ne muyimba n'okuyimba nga muli happy ne mutakyogera nako kati Bebe Cool ndabo ogamba nti babagaana ddayo okitegeedde full figure a presidential advisor okitegeera ebyo byonna biraga nti mweyagaliza mwekka n'ekyo fite kitujja ku mulamwa gwa President Museveni okitegedde era tukyamwagala so nga tunaabeera omuntu omu okunoonyeza President Museveni akali tulina kubeera ffenna Bebe Cool leka kwefuula nti gwe buli kimu lekera okujja abaana atali nze nzekka lekera okujja abaana abayimbye ennyimba za president ku list nabo baba bayimbye okulaba nti bapraising President Museveni okulaba nti beeyongerayo okulaba nti banoonyeza president akalulu si nze nzekka n'abantu bangi nnyo boolemesa it's bad kakati golabe bakulemesa ate kati ojja okaaba ki agume alajanye banaye lwaki mutiitibya bana abakajja bali bakava mu position ate bwe mutiitibya kubeera nga buli ssaawa gwe nnamba emu okitegeera don't compete with people abaze n'ennyimba ezipraising a president okitegeera mabegako atwala ba kusaasira sipapa ne bajjo begasse wamu nga bagamba bala mu mafia kiva ku enkambi ng'egiddemu entalo kiki ebyo byonna babirinde mu press conference yange gye nkugambye nti nze ngenda kubabuulira ekiddako mu press conference mbabuulire buli omu wayina ensobi ne wayina ekirungi mu bwangu nnyo naye ekya Bebe Cool tokaaba kubanga gwe wennyini gwe naawe okuba banne enkokola ate nga muyita mu bingi luli mwajja mu kuziika wa Pastor Yiga nga abantu bayimbira ebigambo ebizibu nembala nga bagamba nti babayimbira muli ababbi
kibayisa kitemu kubanga mulwanirira ekintu kyammwe kimulwanirira ate nga waggulu temulina kimufuna nini wansi babavuma. Kati nze neewuunya nnyo byeye embeera gye tuyitamu naye tugiyitamu lwaki tugiyitamu lwakuba nti ffe twekomitinga nti omuntu gwe twagala y'oyo gwe twagira okitegeera tetulina binnyo bye tufunye walaba bwe pasita yiga tetwalina security tetwalina buli kimu naye ne tugenda mu bantu abo ne tuvaayo okitegeera ne batukola tya ne tuvaayo okitegeera naye mmwe bebekulu olina security kusasiro olina security ffe tetulina security naye temukirowoozaako nakwogerako ffe buzibu bwe tuyitamu bebekulu kati lwenda byovaayo oyogera ku bucupa bwe bakuba big eye olw'okuba bakubye enkokola lwaki tewabyogerako luli okitegedde so weetereze naawe okitegeera obeere omuntu omu bema nakutwala wa brown white bebekulu n'akuwa sente okitegeera tosobola kyegaana ebifaananyi birina audios nzirina biki byonna ng'okola ki oŋŋamba nkutwala omugagga akuwa essente lwaki bw'owulira nti ate King Michael alina kyagoba atuukirize oba alabe nga naye abeera bulungi ate gw'owulira bubi it's bad. Oyogedde ku Buula White ali atya banna Buula gy'ali kati yatereramu ebyo byonna mubirinde mu conference yange mu nnaku ntono nnyo ngenda babulira ekiddako. Omuyize DJ Mike ebigambo byemuwulidde subscribing ku Celebrity Track ku YouTube ku BBS Refine program roundabout sumulula sawa ziberemu paka 3 ez'okumakya DJ Mike ebigambo byemuwulidde utalo baddewo Bebe Kulu ng'alajana nti kyaka batandise TT byabana bava ku opposition abayimbi abapya nga Ronald Mayinja ensonga za dasi ateekako mulaka so ebisinga kwabyo mujja kuba mbifuna mu maaso awo tumbeere bulungi mweraba.